Zuula tasoose ku Hajji okulyaza amaanya. Hajji Mutebi ali mu Ndeeba mumunoonyeeko. Nkyanoonya na simu ye. Yamutwalako ennyumba nnamba. Eyo Hajji gye yamaliriza ono Hajji ali mu kkomera. Yamusanga eri ku fulo ya wansi. Ya wansi ng'erimu abapangisa. Zuula olw'omukwano wakati we ne Hajji. N'ayogereza bbaawe ekitaali kibi. N'amuwaliza n'azimba enju eyo n'agikola ki? N'agimaliriza bulungi. Bamala ogimaliriza n'amugamba sikyasobola kusula muno ng'abapangisa bali wansi ate tuli waggulu ate ki nga bw'omanya ebyabakyala ffenna abaami bwe batukwata ku bwongo. Hajji n'agamba kale tugibalekere tuzimbe enki? Endala. Ne bazimba endala eno ne bagirekera abaki? Abapangisa. Eno gye balekawo yali Hajji Mutebi. Waliwo omulala ali muno mu Makindye naye yamulyaza amaanya. Mu mbeera yeetya? Yeemu eyo gy'azaakola ebintu ebyo. Kati oyo wakusatu oyo naali kukupa Motors Hajji Ali ekyanzijeeyo teyafuna bwenkanya olw'ensonga ebintu bwe byajja mu mawulire ebya Hajji Ali twawulire sayidi etya eya Hajjat Zuula nga yayogera tugenda okukola research byavaawa byatuukawa. Hajji oyo mbadde mumanyiiko katono nnyo mbadde ntera omulasanga mu mizikiti egy'enjawulo kuba nange nsaali ya mizikiti egy'enjawulo ku gw'okutta kuwaawo mu Kisenyi oluusi ng'abeerako e Nakasero oluusi n'abeerako awo ku Magoba. Ekirala ekyanneewuunyisa ne bavuga Hajji ne bamugja ku police and this I must caution police. Omuntu bamugja batya ku police ne bamutwala mu kkomera ekigo oba eruzira oba ekitalya nga tayise mu kkooti. Ne bamutwala butwazi direct. It means waliwo invisible hand ali emabega wa Hajjat bwe bakola mu kubba ebintu byabaki byabasajja bwe nagasse story eyo yonna nga nina okunoonyereza lwaki Hajji tafuna buki bwenkanya. Njagala munfune bulungi sigamba nti Hajji talina musango. Hajji bw'aba alina omusango wabeewo fair justice. Andi ne Hajji Makolo Kavuma tuzze tuwayemuko ku mboozi kwebyo abantu babadde concerned nnyo ku nsonga ez'enjawulo naddala ku nsonga ya Hajji ne Hajjat Zuula kwebyo ebigezezaako okutambula. Abantu abasinga bavudde nga balaga nti obooli abo abasajja ensangi zino banyigiriziddwa nnyo naye ate nga teri abayamba. So ensonga lwaki obooli awo amaloboozi gavuddeyo nnyo nga gali ku side ya Hajji nga baga nti ne Hajjat ono kubanga tujjukira bulungi nnyo nti omulundi ogwasookera ddala nti amaloboozi geekubirira nnyo ku side ya Hajjat naye kasita Hajji bamukwata abafamile ne bavaayo nabo ne bakadoboozi ne batukaga nti bannange omukazi oyo ali bw'ati n'emikono gya Hajjat Zuula nagyo ne gye baliga bannange oyo abamulirwa ne bavuga nti bannange oyo. So ebintu byakyukamuko nga bwe nkutegeezezza ndi ne Hajji Makolo Kavuma tuzze tuwayemuko ku mboozi ku nsonga eyo yennyini tulabe kyekiriwo. Hajji nsanyusa okulaba nange bwe ntyo ssebo nsanyusa okulaba. Amina Hajji mugamba muti eyo gye tuli Hajji abagoberezi baffe ku mukutu gwo balamusizzaako embeera yeeyo gy'oyogeddeko gye tujja okwogerako. Amina. Hajji ensonga za Hajjat Zuula ne Hajji sawa zinali mu kkomera embeera eno nakulabye nga toli mu mativu nayo kulebya ebigenda mu maaso n'engeri embeera gyekwatiddwamu. Hajji mbadde nsaba tutandikira awo. Ekisooka emabegako awo nawulira Oweekitiibwa Katikkiro ng'agamba nti nga mulowooza ennyo ku mwana omuwala mulowooze nnyo ne ku mwana omulenzi. Abaana abalenzi banyigirizibwa abali mu bufumbo abalala banyigirizibwa ba step mothers baabwe n'abalala naye embeera gwe gy'oleese eyaleero eya Hajji ya bufumbo. Fe obusiraamu butukkiriza okuwasa abakyala bana okukoma ova ku omu era butugamba nti omusajja yalibadde omubuyabuya oba omunafu ennyo yalibadde at least ng'alina babiri. Yalibadde na babiri nga kwotandikidde babiri kwewalibadde nabo. Naye ebizibu bye tusanga mu maka gaffe ate biri mu famire zonna ezeetoolodde mu Uganda byanjawulo. Ebimu biva ku bwavu ebirala biva ku kuba nti ate oli mugagga nnyo ne balowooza okutulugunya
n'ebirala. Kati nga ntuuse ku nsonga ya Hajji Ali. Hajji Ali ekyanzijeeyo teyafuna bwenkanya olw'ensonga ebintu bwe byajja mu mawulire ebya Hajji Ali twawulire sayidi etya eya Hajjat Zuura nga yayogera tugenda okukola research byavaawa byatuukawa. Hajji oyo mbadde mumanyiiko katono nnyo, mbadde ntera omulasanga mu mizikiti egy'enjawulo kuba nange nsaali ya mizikiti egy'enjawulo kugwokutta kuwaawo mu Kisenyi oluusi ng'abeerako e Nakasero oluusi n'abeerako awo ku Magoba ng'ajja n'omusanga azze okusaala naye nga toyinza muwuliramu kigambo nakitya nakimu. Ajja butuuzi n'atuula n'asoma eddiini ye n'asaala n'asoma eddiini ye n'atambula n'akola ki nga mu butuufu n'ekifaananyi nga bw'omulaba afaanana olabira ddala omusajja ow'obuvunaanyizibwa. Ebigambo bwe byavaayo n'ennyamira kuba nange kennyini nina abaana abawala neŋŋamba kino bwe kituuka ku mwana wange Jawhara oba bwe kituuka ku Baraka mpulira ntya nga kinsusseeko. Hajjati bwe yayogera nga ndaba ali mu nnaku n'amaziga neŋŋamba no regardless ebya politics ne zino ensonga tuteekwa zikola ki kuba ziri mu community yaffe katuzinoonkanzi. Bismillahirrahmanirrahim. Nze Sheikh Rubega Said omusomi w'edduwa akola ku bizibu byonna emirimu giganyi amaka gayuuga okoze business za buli kika otambudde n'okugenda e Bulaaya ng'ogezesezza omukisa gwo guganyi nkozesa n'ekyoto bannabbi kye basobola okuba nti basinziirako okuba nti bakola saddaaka eza buli kika kuba bayokyerangako n'endiga nga bw'olaba endiga ya nabbi Ibrahim nga aliko Ismail kyali kirooto ne kijjawo emiziziko gyonna nga ke kaseera naffe gwe sobola okuba nti tutambulira okusobola okuba nti tujjawo ebyo byonna ebyagaana. Nze Sheikh Rubega enamba yange 0766599197 bw'oba okubye ku namba eyo nja kukumalira ensonga zo zonna njagala tusobole okuba nti tukwatagana biidhini rahman tusobole okumalawo emiziriko gyonna. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanteekinga interest noonye ekisooka omwami gwe baayogerako banaye tulina ekifaananyi ekibi abantu abamu kye batamanyi ti omusiraamu nga ayina ekirevu nga mutabuliiki bw'avaayo ensonga emukwatako mostly abantu bavaayo balagira ddala nti bamwinako hate n'atamumanyi n'amumanyi. Simanyi lwaki ensigo eyo yakola ki yasigwa. Nze Joseph Kony yali mu nsiko. I'm giving you an example. Nze ndi mukwano gw'Abakatuliki nnyo ne mu famire yaffe mulimu abatali basiraamu era Abakatuliki mbeera ku mikolo gyabwe nnyo. Bakwano bange bampita ku mikolo gyabwe ne ŋŋenda kuba Katonda atukubiriza kwekola ki kwegatta obumu. Bwe mba nkuperereza ojje mu ddiini yange sikukozesaako bigambo biki bikyamu bibi era bw'oba musiraamu ng'okozesa ebigambo ebikyamu eri atali musiraamu eyo si yenkola y'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallama. Yakozesanga lulimi lutya kuba yamanyibwako okuba n'empisa enki ennungi. Naye simanyi gye kyava nti omuntu bw'aba mutabuliiki omusiraamu ne wabaawo ekimuliko abantu bateekingirawo ki Hajji. Ensonga zino bwe zajja natutte time nennoonyereza kuba sitera kwogera nze kintu nga sikikoze eki. Hajji abadde mu kunyigirizibwa okw'amaanyi. Yes, Hajji yagwa mu mukwano ng'abasajja ffenna bwe tugwa mu mukwano. Naye Silver Kyagulanyi yayimba oluyimba n'agamba tokkirizanga omukwano okusikka ensingo ne gulinnya ku mutwe sigaza omutwe gwo. Hajji alabika omutwe yaguwaayo. Bwe ndowooza mu kwagala Zuura yamwagala n'ayita w'alina okukola ki w'alina okukoma. Zuura tasoose ku Hajji okulyaza amaanya. Hajji Mutebi ali mu ndeeba mumunoonyeeko nkyanoonya na ssimu ye yamutwalako ennyumba nnamba eyo Hajji gye yamaliriza ono Hajji ali mu kkomera yamusanga eri ku fulo ya wansi ng'erimu abapangisa. Zuura olw'omukwano wakati we ne Hajji n'ayogereza bbaawe ekitaali kibi n'amuwaliza n'azimba enju eyo n'agikola ki n'agimaliriza bulungi. Bamala ogimaliriza n'amugamba
sikyasobola kusula muno nga abapangisa bali wansi ate tuli waggulu ate ki nga bw'omanya ebyabakyala ffenna abaami bwe batukwata ku bwongo. Hajji n'agamba kale tugibalekere tuzimbe enki endala ne bazimba endala eno ne bagirekera abaki abapangisa eno gye balekawo yali Hajji Mutebi waliwo zuula nga gwe yaginyagako wali Hajji Mutebi era mu bukodiyo bwebwo bw'amala okukwana lwakuba ye Hajji Mutebi ebibye tebyajja mu mawulire yakkiriza mangu okuta n'awaayo n'agamba gikole ki gitwale. Waliwo omulala ali muno mu Makindye naye yamulyaza amaanya mu mbeera yeetya yeemu eyo gyazaakola ebintu ebyo. Kati oyo wakusatu oyo naali kukupa motos we namuwulidde era bwe bamubuuzizza ku nsonga za zuula yagambye leka kasaagala kinkole ki. Kati nze wentandikirawo okupiikinga interest zuula aba ali ewa Honorable Nakiwala Kiyingi ne mukyala Lucy Kalibbala nga amubuuza taata w'omwana ono aliwa Misa mbwa yasooka n'asirika n'agamba oyo alinga eyafa gyali naye alinga eyakola ki alinga eyafa ng'alaga nti taata w'omwana wo gwe wazaalamu omwana gw'oyina gw'omanyi nti si wuwo wa ku kika ky'oli nga waali oyinza okyogera ekyo. Nagenza okulaba ne minisita nga yeesise alabira ddala omukazi ono alina ebitakola ki ebitakwatagana. Tugenda okubuuliriza nga bawa mukyala Ruth Kalibbala mukwano gwange Sensuwa, by the way is my friend Sensuwa ayina omukwano n'omwami asigula aliwa asigula Hajjat zuula kati ng'olaba birimu interest z'abaki. Hajji bwe yaleetebwa ku poliisi ekajjansi oli munnamawulire gendawo yamalawo ennaku 10 etteeka ligamba omuntu amala essaawa 24 muki mukaduukulu. Abapoliisi ne bagamba Hajji bino byonna bigumuyikirize tunoonyereze ekintu kino once and for all. Poliisi ekajjansi n'ekizuula nga Hajji talina muki talina musango wabula n'egamba tetuyina bukugu bukebera katwongereyo naye okusinziira ku experience gye tuyina mu mateeka n'omukyala byannyonnyodde naawe omukyala ono aliko ekiki ne batwala Hajji ku poliisi y'e Nateete n'amalawo ennaku 5 ne bamukebera. Lipooti ya dokita oli munnamawulire oyinza okuba wagifunyeeko egamba omwana baamukozesanga teyaliiko mbuzi nga omukyala bwe yakola ki kankibikke bwentu bajja kitegeera nga bwe yagamba wabula baamukozesa kodda naye kye bazuula tebalabawo ene connection naani ye omwana ne Hajji ne bamugamba naye bw'oba olimu okukyekengera you can go ahead nonoonyereza ku nnoonyereza ekola ki esingawokko. Poliisi y'e Nateete yetwala ndowooza Southern eno yonna metropolitan gundi ebyo bwe babimenya eriko buli kimu ekikola ki ekyetaagisa okunoonyereza. Ekirala ekyanneewuunyisa ne bavuga Hajji ne bamujja ku police and this I must caution police omuntu bamujja batya ku police ne bamutwala mu kkomera ekigo oba eruzira oba ekitalya nga tayise mu kooti ne bamutwala butwazi direct. It means waliwo invisible hand ali emabega wa Hajjat bwe bakola mu kubba ebintu byabaki byabasajja bwe nagasse story eyo yonna nga nina okunoonyereza lwaki Hajji tafuna buki bwenkanya. Njagala munfune bulungi sigamba nti Hajji talina musango. Hajji bw'aba alina omusango wabeewo fair justice gyakola ki gyafuna aleetebwe mu kooti. Twabadde tukyali ku ebyo abaana bennyini nga batandise okwogera ebitakola ki ebitakwatagana. Oli musajja mukulu ndi musajja mukulu oyinza okwegatta n'omwana n'omuggyako embuzi ng'ali ku ddeeka nga banne wansi tebawulira ku ddeeka eya waggulu kwe bagamba kwabadde asula baba bateekwa okuba nga bawulira baba bateekwa okuba nga bakola ki nga bawulira naye kwono tekyakola ki tekyaliwo kyokka mu nju yeetya yeemu omuli n'abalala owulira. Nagenza okufuna audio ya Hajji ng'akubira Hajjat amugamba naye Hajjat byokola tebiri ki
tebiriyo. Hajjati omwana oyo yennyini gw'oyogera nyinza nti okwegatta naye mu ddeeka nga banne bali mu kisenge ne batabulira ng'olaba tebikola ki, ng'olaba tebigatta. N'olwekyo nze kyensaba nga nfundikira wabeewo obwenkanya eri Hajji aggyibwe mu kkomera gye yatwaliddwa aleetebwe mu kkooti. Hajjat aleete evidence z'ayogera, Hajji bamukebere n'omwana bamukole ki. Eno ensi yakyuka eri ku tekinologi, tekisobola kubula bw'aba yamukola ki, bw'aba yamukozesa kijja kukola ki, kuzuuka. Naye wabeewo fairness. Thirdly, abantu tukomye okusaliranga abantu emisango nga tetunnawuliriza sayidi yaabwe. Mu Buganda tugamba tosala gwa kawala nga towulidde gwa kaki, gwa kalenzi. Kubanga bajjajjaffe baali bagezi. Nalabyeko abantu abamu waliwo embozera gye nakoze nenjiteekayo nga ku nsonga y'emu eno. Naye abantu mu comments nziyitamu nnyo. Oli n'atika abantu ab'enjawulo bataddewo comments. Ng'oli agamba nti nno bannange nsaba Mungu ansonyiwe okusobola okusalira Hajji omusango. Nsaba bannange Hajji nsaba gy'ali ansonyiwe okusobola okumusalira omusango. Naye zuula nga muzibu kwegamba nga era nga bw'ogambye nti fine nga tujjeko bino byonna vulugu zaakola abasajja abalala bagambibwa okuba nti nno yabatwalako ebintu n'ebirala byonna naye nga era nga bw'ogambye nti ne Hajji tetunaba kumanya omusango oba yaguza oba teyaguzza kubanga wakyetegesa okunoonyereza. Yes, obwenkanya bwetaaga okufunika. So era nga bw'okyogedde nti okusala amangu omusango si kituufu ng'okusooka nga bwe kyakolebwa gwe Hajjati nga avuddeyo. Naye ate nyinza okukiwaamu akatono ak'okusonyiyibwa nti ffenna tuli bazadde twawulira okukola ki, okunyolwa. Naye Hajjati ng'amanye ekimuli mu mutima kuba azze ayagala kukozesa Hajji endagaano ezitwala ebintu bye ez'enjawulo. Hajjati is a business lady. Nze dda nga ndi muto waaliwo omukyala we bwayise ng'alina omwana asoma. Etteeka eryo lyali lyakajja ery'okusiba abantu abaagala abaana b'amasomero ng'alina omwana we amukozesanga ttuulu okufuna ssente. Nga buli amukwanako awe bwayise bayinza okuba bajjukira omukyalo oyo nga bw'omukwana bw'oti ebiseera ebyo amasimu gaali tegaliiwo naye nga ye atega omwana we nti kati yimirira ku growers agenda kujja mu sisinkana nze olunaaba okusinkana nze nga nzija ng'enduulu ekola ki, ng'eraya wunalina omwana omuto. Kati tuli ku by'amasimu olutuula n'omwana oyo ng'aweereza nnyina nti nzuuno ndi naye oba obiraba. So twetaagawo obukugu mu CID department enoonyereza ku misango egyaki. Abantu bangi nze ngoberera nnyo ebigenda mu maaso mu makomera kuba ffe tuli b'amakomera ab'ebyobufuzi bali mu makomera nga tebalina miki, naye nga kiva ku bunafu bwa CID n'ekitongole ekiramuzi. Abantu ne babeera eruzira nga talina musango. Lwaki temusitula kkooti ne muzitwalako eruzira abantu bali ne mubabuuza on ground wali gwe wakola ki ku ground wennyini wali kuba tebaweebwa mukisa gubaleeta na mu makooti. Gwokimanyi nti waliwo omuntu ali eruzira nga amaze emyaka 2 talinnya mu kkooti yonna bangi 5 3. Kati obwo obunafu buli mu justice ne CID. Secondary n'enguzi. Nze mba n'amaanyi n'engulirira ne ngamba muganda wange ono mumukwate mumuteeke eruzira nga bwe bakoze Hajji. Kubanga nawuliddeko nga gundi agamba Hajjati ng'agamba mbu Hajji nabadde njagala osubire ogende paka luzira. Naye kati simanyi mbu waliwo babani abamugambye nti Hajji tomutwala luzira naye nga nti nabadde njagala nkutwale paka luzira naye kati luzira Hajjati yasalawo. Kati ekyo kye twebuuza. Hajji constitution yaffe ya Uganda egamba you are innocent until proven what? Guilty. Gwosalira atya omuntu omusango ogutannawozesebwa. Ebyo ebizibu bye biri mu ggwanga lyaffe. Kyova olaba abantu obutemu bususse battiŋŋana mu families. Obwenkanya tebusuubirwa mu makooti, tebusuubirwa mu mapoliisi. Oli kyasalawo okukola nti kanzijjeko omuntu omutwe kankole bwe nti kyetulaba nga sikikoze eki tekisaanidde. Mwenna mulaba amawulire buli lunaku ono bamutemye omutwe oli bamukoze bati. So tusaba justice ebeewo ku lwa Hajji Ali.
obwenkanya bubeewo mu buli kikola ki buli ekikolebwa kati saawa eno waliwo seeka waffe baamukutte Seeka Twaha Kakandi baamujje mu Kisenyi Seeka Twaha Kakandi ne bamutwala tumunoonyeza okuva ku Friday nti ali mbuya talabika omuntu ali ku ddaala ly'obwa sheekh oba reverend oba ani oba father bagambye ali mbuya ne bw'aba n'omusanga abakulembeze abatwala abantu abo weebali mubawandiikire nti omuntu bw'ati ne bw'ati tumukola ki tumwetaaga ensi yaffe eddemu ensa obwenkanya buli lwe bubula mu society tuba tugenda mu jjangolo nti buli muntu yeetwale akole kyayagala which is not good yensonga lwaki olaba nti kasita bakwata omubbi bamukubirawo there and then bamwocha kuba basuubira omutwala ku poliisi gwe towulira bagamba nti twakamutwala ku poliisi emirundi enanga tuba tutuuka nga naye akola ki nga naye atugoberera atuuka oli nabba essimu yo ne bagamba nti ate owa poliisi naga tuula awo gundi leeta essimu ya Makolo society are in nga yagitwala amumanyi they are working together ate bakimanyi situbakonjera so twagala fair justice mu buli nsonga yonna Hajji Ali afune fair ki bw'aba yazza omusango avunaanibwe ng'amateeka bwe gakola ki ng'amateeka bwe galagira so si kumukwata kivandulo ng'omukozesa endagaano ne mutuuka n'okugenda mu kkomera gy'ali mbusayininga Hajji tasobola kweyogerera kati ffe abali ebweru abalwanirizi b'amazima n'eddembe katuweeyo ebyenyi byaffe tuyimirirewo ku lwa Hajji bw'ali bayazza omusango tuligamba Hajji wazza omuki omusango oluvannyuma lw'okuwulirwa naye ffe kye twagala awulirwe kyekyokka that's all esebo Hajji mu bino bye twogedde obunafu bwa Hajji mu bino byonna buliriddawa kuba naye mmanyi waliwo wali obunafu samweya kubanga ku by'ozoowulira naye kinyini by'otuwaddeko nti yabba ono nabba oli Hajji n'amuzimbira wano n'akola bw'ati waliwo n'emboozi eri okugamba nti nno baatuka n'okutula ku mmeeza nga Hajjat agamba nti nze Hajji okumusonyiwa njagala ampe ennyumba ye Mutundwe njagala ssente bwe ziti njagala bino obunafu bwa Hajji mu ebyo byonna because jjukira nti bamuwalizako n'omusango gw'obutujju ninga omukyala yomu yabikola Hajji nasigala ng'ali n'omukazi oyo muganda wange buliddawe wa Hajji ffenna okwagala kutukola byanjawulo okwagala abakyala kuba ffe ate abasiraamu tetunywa ku kenge kyonoowugguka twaligambye nti oba omukyala be baali badde emyenge gyaffe kuba bimuli byaffe Hajji alabika omukwano yafuna mungi Hajjat oyo alabika alimu ekyenjawulo kye tutamanyi Allah kye yamutonda nakyo ekyaki kati waba n'ekyenjawulo ekyo naawe wali obaddeko awo kabuntu n'oyagala omuwala n'omwekyangirako ate oba oli eyo gwe wekka n'otuuka n'okuba nga weetonda nga ayeekola ki kati ndowooza Hajji namukwano gwange yangamba nti waliwo omukyala nakyankalana naye tuvaawo bubi nnyo ne mugamba nkumaze ne mukyawa ne beeta naye kati nafunayo omukyala omulala naye n'amusumbuwaawo naye naali n'amusumbuwa kati n'ajjukira oli n'amukubira akasimu n'amugamba oliriddawa njagala okomewo tuddemu tubeere ffenna omukyala n'amugamba mpa miliyoni 10 nyongere mu bizinensi yange ezo bwe zimpa nja kudda loodi n'azikwata naga nti yansaba 10 naye namwana 12 nadda naye era bwe babeerawo akaseera ate amabeera ne baawukana kati ekyo kyennyini kyoyogedde Hajji kyalimu Hajji yalema okuzuula obunafu bwe eri omukyala aliwa oli mu kumwagala nga bwe gambye alimu ekirungo kye tutamanyi era kati kano kalinga akafuusa akalango gyali nti buli omwana onye kuzuula kirungo kyekimu naye ate alina be yaleetedde obuzibu ba single mothers zuula kati abantu bw'oba toli mu bwangu bagumiikirize ba single mothers bw'oba toli ku bwangu tobeetantala baleke kuba sigina eno ejja tutuukako awaki wakalaba mukwano gwaffe walukagga mukaaga ayina kaaba alinako 2 gwe kyokimanyi era walukagga oyo muzira kubaana mukaaga ng'olinako 2 oyinza okusigala ng'otambula nga bakakutemye jjukira baana abo ffenna tuzaala abaana mubaamu gw'ofiiringa ennyo wadde bonna babo wadde baliwe bali abalala naye obawo g'ogamba nti ono ye ngumulya ku mutima ng'omuntu bw'oyagala omuki nga nabali babo era obaagala naye kati walukagga okusigala nze namwewunyiza akyatambula kati Hajji obunafu bwe
omukwano gwasukka Kyagulanyi we yatugamba silver tigwasukka ensingo ne gulinnya ku muki ku mutwe kubanze toyinza kuŋŋamba ndi mutujju nga siri mutujju ekyo ekigambo kinene nnyo mbasi siddamu kusemberawo okola ki wooli Hajji yalina okweteggula omukyala n'amanya nti she is a business lady anoonya ebyenfuna she is not in love wa byanfuna ye bwalabye Hajji tibamwogeddeko wabulidde Eros ng'ayogera ebigambo Hajji yamugamba ennyumba eno gye tukaayanira kalina kanjiteeke mu mannya g'abaana kuba baffe nze naawe ffe tubakola ki ffe tubazaala nti nedda teeka mugange n'amala n'akubira Eros n'amugamba nti nze njagala ateeke mu mannya gange ntunde ngulaawa ki awalala nga bw'ayogamba n'Erosi Erosi yakikoze eki ku kyalo kwennyini kwe babeera bw'obuuza abantu genda ko oli n'amawulire buli omu akugamba bibye ku Hajjat ali indisipulini bwe yeewola awantu tasasula kwegamba ye ali awo omuntu omuzibu Katonda atonda abantu bwe batyo mu society babaamu nga bazibu babi kati Hajji kyemmunenya ebbanga lyamaze na Hajjat yalina okurealizinga kyono mukomya wano secondly tuyige okukuuma ebiwandiiko byaffe omusajja obaako n'ekikyo ffenna tuzimba amayumba n'ozimba ennyumba n'ogamba enju yange eno ne bakitaffe baabikolanga ya mukyala wange n'abaana bemukola ki bemuzaddemu noono yiye n'abaana bemukoze eki bw'omala ekyo okolayo ekikyo ekiri separate kyekibanja kyange ekyegindi personal ffenna we tukuŋŋaanira naye nga nze senkulu w'ekibanja kiriwa ekyo biri byaffe ffenna nga famire naye kino kyani senkagale nti bwe ntuula mu kibanja kyange emanyanga oba emasuuliito oba egindi nze nsalawo ffenna we tuziika we tukola ki naye nze nninawo ki waliwo omukwano gwange yakikola era n'okulama n'alamba namaka genzimbye wonene ennyondo zayiika aziringa 8 niye nassaako n'ennyumba nagamba kati ettaka lyegundi ndikabidde omwana wange gundi ennyumba yegundi y'abaana gundi bino byabano biri byabano nagamba kati wano we tuli wano wange nze ntwalawo butujja okuziikibwa tewali nannyini waawo okujjako nze ffenna tuzimba amayumba naddala ffe abasiraamu begambye abalina abakyala abasukka mu omu n'ogamba nti enju yange eno ya mukyala wange n'abaana baliwa bemuzaalamu neeno n'obawa n'endagaano eziri origino omanyi lwaki tukola ekyo abantu baffe ab'eŋŋanda zaffe nabo baafuuka ensolo bw'omala okufa babonyaabonya abakyala baffe n'abaana baffe bababbeko ebiki kubanga gwe ddoboozi eryawamu oba ovuddewo naye bwe mba nakola endagaano ne ŋŋamba nti enju yange ey'egindi maama gundi n'abaana be bwe bali mbitadde neeno ngikoze eki n'olambika nti eno wano wange ffenna we tukola ki bwe bali ekuŋŋaanya ne batunda biri batunde naye kino nsigala nzaani gwe nannyini Hajji ekyo kyamukola ki kyamulema kati omukazi ayagala yazuula ng'omukazi ebintu byonna abikola ki abyetaaga naye nga tejjukira nti Hajji alina n'abakyala bali abalala lwaki zuula ye byonna aba abyetaaga okubijja ku Hajji naye nga tuwaliwo n'abakyala abalala bali kati awo wewali obuki obuzibu ebintu bino byonna nga bwe bitambudde Hajji olowooza teyakola nsobi okwagala omukyala because bagamba nti zuula alina abaana 4 era Hajji agenda okumwagala ng'alina abaana 4 kati ababe byakamuzalamu bagamba oba bali 2 siri sure naye bagamba bali 2 olowooza nti abasajja bonna si ensobi ze tukola omukwano naye nga bw'okyogera nti omukwano okuva okulinnya ku mutwe okwagala abakyala 4 okwagala omukyala naye ng'alina abaana 4 n'ojja n'obeera naye ne weewayo kumulabira mu buli kimu olowooza si ensobi abasajja gye bakyasinza okukola mu bulamu because teri musajja nzigwe nalindabye ng'abasiza omukyalo oyo ng'alinayo abaana 2 n'aba nga talina buzibu mu ekyo nalinako abantu wentuli ntera okuwaako ekyokulabirako
omusajja yajja ku simu ng'ayomba nali kupaka lasiti awo najja ng'ayomba ku simu kati bwe yava ku simu n'atulawo we nagamba esonyiwa baaba ngati omanyi omukazi anzija kuwaya omukazi antabudde omukazi namwagala n'omwana we kati bwe yajja n'omwana we nange nemuzana kamuzalamu abaana babiri naye abaana bwe mgula engoye abaana bonna nga mbagulidde lwempadde omwana gwe yajja naye ye omukyala alaba olugoye oluweereddwa omwana we lwalayisi nnyo lubi era ekyo ebiseera singa kimuyombya kati esimu eyamukubirwa yali akamala okusasula school fees z'abaana abaana bamuzaalamu ababiri kati ono nga tanaba musasulira kuba yega nti nali mbadde sina bulungi kasente nengamba kansoke nsasulire bano then wiiki ejja nja kuba nfunyewo sente noona yakola ekyagende kati lwe lwali olutalo Tero kato tuteko bali owange olesaawo mama yito mwagala ne mubuuza tata w'omwana oyo gyali nagamba tata w'omwana oyo gyali ningo omukazi ateka kuona akazito olwokuba yasobola okusasulira ababe school fees ono tannamusasulira anti ekyo kiri mu ngeri bweti bukkiriza okwagala omukyala ayina abaana ojja kwetikka ebizibu bye kyegambye nti engege y'abasingle mothers Zura yagiyiye yagiyiye naye buli lwokkiriza okwagala omukyala ayina abaana be ffe eddiini yaffe tugamba baba bafuuse babo oteekwa obbalabirira kyenkanyi nga bwe ndabirira abange bemuzaddemu nabali bwe mbakola ki naye problemu gye tuyina mu nsi yaffe okusiima kutono kyova olaba nkubiriza nnyo abantu ti bw'onoobanga onookola ekintu kikole ng'osaba Katonda wakusiime naye bw'onooyagala bano b'okikoledde bakusiime ojja kulumwa nnyo emitwe era tojja kusiyamba balala kubanga abatasiima be bangi kubasiima kube tukolera ebirungi abasiima batono ate abatukola ebintu ebikyamu baba baffe bennyini beebo betuyambye naye gwe buli kyokola saba Katonda we mu ddiini yo nti nsaba Allah wange tabaraka wa taala osiima omulimu gwenkoledde omwana ono ompeemu ekisinga okuba ekiki kisinga okuba ekirungi ffenna tunoonya mpeera ku dduniya ne ku ggulu kuba ffe tusaba edduwa egamba rabbana atina fi dduniya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar ayi Allah mpa obulungi obuli ku dduniya kuno ku nsi kwe tuli n'obuli ku nkomerero kuba gye nfundikirira mpo bulungi obuli ku duniya ku nsi kuno oluvannyuma mpo bulungi obuli ku nkomerero kuba ffenna enkomerero eriki eri mu kufa kati Allah akugamba saba edduniya ennungi ejjudde obulamu obulungi ejjudde obugagga ejjudde okweyagaza ne famire yo okitegeera oluvannyuma omusabe ninsaba ompe akhira enkomerero ennungi gyendaga gyali kati ffe abantu b'ensi eno tutunuulira nnyo ensi ebituleebunkanya si bingi byansi nsi oli natta munno olw'essente ono n'akola kino oli n'akola kiri naye nga byonna ebituleebuukanya duniya tewali kirala naye bw'oba tofumiitiriza nnyo n'olowooza ku lunaku lw'enkomerero ennaku zino bali mu kusonda sente zizimba ddwaliro ly'enkozi nze nyiiza obutajjanjabirwako mu nkozi naye olw'okuba nsuubirayo enkomerero ennungi ntoola essente n'enziwaayo abalijjanjabirwamu buli gwe bajjanjabirayo nfuna empeera ntoola essente n'enzimba omuzikiti gwe nnyinza okusaaliramu ekiseera ekitono nga gujja kuwangaala emyaka okusinga gye ndikola ki so si byakugamba nti akati ate eyo omuzikiti gwe ndigusaaliramu ddi lwaki nsindika ssente zange lwaki naye olwa enkomerero y'okubeera nekyosuubira mu maaso kyekikozesa ekyo kuba ku nsi tuwangaalako ekiseera kitono okusinga kye tugenda okuwangaalira wansi maama wange yafa 95 naye ebbanga lye yakabeera mu ttaka yalibanga lijja kusinga obunene okusinga lye yamala kuki ku nsi oba otegedde point eyo kati bwe tuba tukola ebintu Hajji teyakola nsobi okulabirira omwana era abasajja bonna tebakola nsobi okulabirira abaana b'abakyala be baagadde be babasanze nabo naye ekizibu kiteeke mu bwongo nti Allah wo yajja okusiima si mwana oli si nnyina era Hajji nja musaba bw'alivaayo tanyiigira omwana Walukaga yagambye era yansanyudde tiŋŋenda kusigala nga mbaweerera
tomanyi oba be bali nnyamba mu bukadde agenda kusigala nga abaweerera nga bano be bazudde nti si babe nga bwabadde abikola bagenda kusigala nga akola fenno obusiraamu bwatugaana DNA era tetugikola bino bye mulimu bye muleebuukana nabyo obusiraamu teri DNA tebugikkiriza olw'ensonga obusiraamu butugamba buli mwana gwe bakulaga nti waaba wuwo gwe mukuze kuba empeera eri wa Katonda gyegambye buli mwana gwe bagamba nti wonokkiriza mwanirize omukyala ali waka gwe mwanirize ebiddako bya Katonda wo ne maama we n'oli gwe wenyagira empeera si byakugamba nti kati omwana simutegedde bulungi katugende mu DNA oba tomutegedde onoowasa onookoma waba Sebata yagamba nti ekyamufunisa abaana abangi yawasanga agoba omutuufu onoomusangawa nti yaleetanga omukazi n'amuzalamu babiri n'agoba naleetona n'amuzalamu omu n'atuuka ogamba abaana naawe ow'ekitalo simanyi bwe wajja mu baana be okitegedde kati ekyo nkisaba abasajja twewale DNA ku bintu bibiri ojja kufuna keeki amaka gajja kusasika ekyokubiri oyinza okukubwa pureesa nze nina omwana mu baana bange ninamu aba mikwano bempulira bonna mbaagala naye Katonda yakitonda nga bwe kityo bwe kikola ki nga bwe kiri bajja kebera oyo gwoweekakase nnyo bo gwe wali lwaki tewalaba ono omusajja weegundi weemukono yakogga yabeera ennyo mu bukedde example yiyo weeri n'abeera traumatized taddanga ngulu lwa DNA nze siyinza kutwala mwana ku DNA era abange oba babansiba Allah yakola ki yamanyi kati Hajji teyakola nsobi okulabirira abaana b'omukazi era temukimumuvunaana naye maama w'abaana ye mubi naye Allah ajja kumusasula zuula akimanyi nti Allah fe obusiraamu tugamba omuntu ali azaamanyiziddwa bw'awanika emikono ati era muganda wange bw'oli azaamanyanga omuntu n'omulaba ng'agize ati emikono ng'okakasa omuli azaamanyiza jjayo mangu kyakubanja okimusasule ebbanja liveewo oyinza obutatuukiriza kyolowooza golowooza lwaki abantu batambula bawunuuna ku nsi kuno buli kyokola tekiggwa abantu tebalina buntu bulamu naye mbakubiriza nti bye mukola byonna mumanye bikoma ku nsi obuwangaazi obunene buli wali ffe katukole ebirungi abasiima basiima abatasiima bakole ki balekeyo ffe Allah waffe ajja tusiima ate mbakubiriza okwegatta tuleme okutunuulya abantu mu kifaananyi nti ono ayambadde sapuli nze ndi wa sugida wa kirevu musalire omuki omusango nze ndi musajja muwuli nina rediyo eyo Sapienza y'abakatuliki eri ku kitebe ky'obukatuliki ku sekuriteri obeerako nnyo naye neeyagalira kulina empanika amagulu Hajji ku rediyo baaligambye omusajja oyo omusiraamu lwaki abeera ku rediyo yaffe naye nkola nabo that is me kuba nze siri Katonda yaluŋŋamya nze gwe njagala ajje mu busiraamu omulimu gwange kugamba muganda wange wali siramuse naye omulimu omunene gwa Katonda akuluŋŋamya si nze nze ntuusizza obubaka bwange gy'okola ki gyendi ebisigadde bya Katonda kuba ffenna tetusobola bwe mubeeranga abantu 10 nga mukkaanya ku kintu kimu mwenna nga mukkaanya ku kimu mugende babakebera emitwe temuyinza kubeera abantu omu babiri basatu bana 10 nga mwena mukkaanya ku kintu n'abalongo abaazaalwa olumu tebakkaanya lwaki ffe bwe tutazaalwa lumu tukkaanya era ne bwekuba kufa wadde bazaalibwa lumu buli afa lulwe ne bweba accident asooka okufa omulala noono n'alyoka afa kati ensi nothing nze kyentera okugamba abantu kirulunkanira kitali kyange nze sikolera ku pressure kyensobodde kyenkola kyekyo Katonda mmanya kyansobozesezza seeke kityatugamba omutonzi waffe yasalawo ate nga mutuufu so tusabire Hajji afune justice aveeyo naye atuwe eddoboozi lye tulikole ki ekirala abasajja bw'ofunanga ku ssente ng'oli miliyoni 210 kudda waggulu bane balooya bo omwezi lwoyo owa ffi ya 5,000 buli mwezi mu law firm okuba ne looyawo genda mu balooya mu law firm ezo balukwago baani bonna bakiwanuka buddala baani obeere ne balooya bo nti bwe wabaawo ensonga ng'eno
sinoonya bunoonya looya. Nkuba bukubi nti bannayi bantadde ku poliisi wano mujje. Kuba senga Hajji yalina balooya ba first nga bakamuseeka jansi. Ebyo tebyali tuusaawo. Ekirala kye wagambye nti Hajji lwaki yayagala biggwera eri bbali. Nze Makolo waliwo ekintu ekiyinza okutuukawo ne ngamba mukyala wange tukimale nga protecting linnya lyange. Makolo Kavuma is a big brand. Yes. Siyinza kwagala kuweebuulwa nga nsobola okuziyiza ekintu. Olaba ne Mwami Museveni aludde mu buyinza alina obuyinza na buli kimu. Bwe wabaawo alternative we egaana Bobi Wine omwesimbako. Akiziyiza mangu. N'amugamba tukite tonneesimbako mpite wani opposite. Naye ng'alina buli busobozi. Yes. Obumulemesa. Okitegeera? Bw'oba olina obusobozi obulemesa ekintu ekiyinza okuligiriza Hajji kye yali akoze. Nga yasazeewo bikome mu famire biggwe bakite. Naye nga sigamba nti yali confessing anti he is guilty. Yali taziyiza linnya lye era mu audio ye mu omuwulira gamba nti erinnya lyange ekitiibwa kyange. Ekitiibwa kintu kikulu nnyo. Nze nina bye sikyayinza kukola. Siri mukulembeze ndi layer person naye nina bye siyinza kukola ki kukola erinnya lyange kubanga abantu abamanyi nali mukwano nnyo gw'omugenzi Bishop Kizito ono yafa. Twanyumyanga n'okunyumya nga ngendayo erubaga ne tunyumya kati nga ngenda n'embeera awo nti mulangira anaawulira atya ekibuli ti musajja wa Hajji Makolo yakoze kino Saabasumba anaawulira atya menge neewulira etya abantu abangoberera banaawulira batya nti Hajji Makolo Kavuma yakozebwa abantu bandaba mu kiti ekyenjawulo nyinza okuba siri kyendi era siyagala nze kusuusuutibwa nnyo mu bitiibwa saagala nnyo bitiibwa naye abantu bali abantrustinga abakulinamu obwesige abantu mengo kabaka agoberera ebintu bino era atumanyi omusajja wange Makolo yakoze ati ayinza n'okukubira kati omusajja wange Makolo byabadde bitya buzibu buliridda wa buzibu ki mikwano gyange bakawali abbeeka ba MP nennina bakiwanuka baani bonna abo batunula batya balubama Richard so Hajji kye yali agezaako okukola naye yali taconfessinga it is guilty. So a name is very big to protect eri abaana bo famire yo ate kati twajiddwa omulembe gwa social media bannaye mbakubiriza mukole bye mukola ku social media okwo nga mwegendereza tebikyavaako oli akola ekintu kati ne wayita emyaka 10 ne bakizza nze neewuunya wenza okubeera w'ensonga yonna ku muntu nini balitaka video nga yabyogeredde emyaka nga 8 emabega ne bakaza mangu mangawo ne weebuuza bakaji kakumyuka ati emisinde ovuma kabaka ovuma katikiro owemula weyambulira ku social media okola ebitajja it will pay back. It's just matter of time. Nze nsobola okucriticizinga kyovola mu byaffe bino ebyobufuzi bayinza okugamba oyo bamuguze oyo bakoze bati the way you want me to approach that issue nze nyinza okuba sibwendi ffenna twakulira mu famire zaki za njawulo ne bwe mba sikkaanya naawe nkulekamu ekitiibwa kyo ne nkugamba nsonga nsonga gye wakoze sigikola ki nga sikuwemudde sikuvumye eyo yenjawulo okukkaanya mu butakkaanya kya bunto and it is healthy. So bwe tunaayiga ekyo nze bwe mba sikkaanyiza naawe tekitegeeza nti olulala tetulikkaanya naawe. Nyinza okugamba katugeze nti oluguudo lw'ebusaabala lubadde lubye ebbanga lyonna kati baalukoze bwe nziramu ne njogera ku leediyo ne ŋŋamba oluguudo lujjudde ebinnya mpompogoma ng'abantu baluyiseeko ku makya nga kolasi nga kwekali bajja gamba ye Hajji we have to give credit where it is due. Ne awasobye era ne betuwabula bye tubagamba nti bwe tubagamba ebikyamu mu binoonyereze mu bitereeze so si kulowooza tusiba na tutta oba tojjeewo kikyamu. Waliwo manager w'omuyimbi omu omuyimbi oyo tumugerako ngebingere bwe muyinza okugera bulijjo ne tumugerako ebirungi ne tumugerako leero ne tumugerako luli naye lumu twayogeramuko ku nsobi ze yakola
ensoberezi yakola butwazogerako manager we nakubirawo esimu ngamaze okulaba emboozi eyo n'agamba naye Geoffrey lwaki omuyimbi wange mumwamugeredde bubi brandi zino zitumenya okuteekawo naye kati mnemwagala mumutte busi bwe mutyo ne mubuuza nibo tumogerako ebirungi nga totukubira obaka mobile money nga tekenyinya era ne mubuuza kibi kyawo kye twayogedde nga n'okuzinywa tasobola kinnywa because bitwatwogera ge mazima anti amawulire kyambe kyogi kisala side ne side olwaleero kikubuulirako birungi Makolo oli nayo wano otudde musika mwogera bya buvunaanyizibwa naye senga nkwata omwana wali era ojja kyogera tinakutta omuki Hajji Makolo nugumulabo nugutula naye wano katonda wange it is about me to keep my name bwenjagala ekitiibwa kyange bwenjagala nkiwe n'omulala saagala mpeebuule kyamuki kyamulala nze si bwendi era nze abantu bangi bayinza obutantegeera mu bintu bingi naye ng'ate nze mba neemanyi ku mutima nti ndi kino so twewale nnyo okukola nga tukola lwa kusanyusa abantu tusanyuse Katonda eyatutonda era tukusuubira okusiimibwa nga kuva wa Katonda mu buli kye tukola. Hajji nga tumaliriza amaka kigalekawa embeera ya Zula nga bwe yabaddewo amaka kati sawa zino abakyala abalina abaana abajja nannyina bye balina nkakasa nti kakati waliwo feelings kati eziriwo essaawa zino wenjogerera oluvannyuma lw'ekintu kya Zula ne social media eno ebyo bibaddengawo nga tewali social media bibaddengawo naye nga tewali social media ebisaasaanya amaka ku mulembe gwa social media families mwegendereze bye mukola naddala abakyala obusungu bw'ettumbiizi mu bukendeeze nkugambye basingo maaza we twogerera ku 108 kati mudibye 10 ku 8 muyina okuddamu okukolo nnyo tumatiza nti muli benkanya era muli bagonvu gye tuli kati tugenda kusigala nga tubalabira ddala nga muyina kubawala nnyo ekyo kkiriza obakola ki obagaana secondly kyekizibu Zula kyaleese Zula yakibaleetedde oba mwagala oba temukola ki oba temwagala omukwana eri abaana be muzaala kati gwakendedde oba oyagala oba n'okubeesa embeereza nnyo okubawa embejja ng'abaana baffe kuba bw'obeera n'omukyala ng'ayina abaana be naawe oyina ababo mu feelinga free muli waka mwenna gwe taata gwe buli kimu kati eyo enkola yakendeddemu mubamu era muyinza obutaddamu giraba tajja kuddamu kulabika buli eyabadde ne Zula wewaka ng'alaba ebiri ku Zula oli ku TV nga biraga amawulire yasituse n'agenda mu kisenge olowooza yagenze alowooza ki so ebintu Zula yabyonoonye engege yayiise mu lulimi mu njogera y'ennaku zino naye katusabe Katonda embeera etereeredde mu nteeko kuba ffenna twagala kuba bulungi ate ebitonde ebyo ebikyala munnange tetulina babbirekera tulina obyagala kuba bitusanyusa ate bitunyumira naye bwe wala bwe batuyisa beddeko baleme tulumya nnyo tukutula mitima ffe tulina stress zino endala ezaffe ze mumanyi ez'eggwanga naye bwe zikwata oddukira eno mu Hajjat bo ne bakuwembejja nokakkanako naye ate nabo bwe banaatuyisa batyo katusabe Katonda omutonzi waffe atusalirewo bulungi kale betu tusobodde okwogera olunaku olwaleero mbadde ne Hajji Makolo Kavuma kati eri ayinza ogamba nti Hajji Makolo Kavuma tumumanyidde mu byabufuzi biki naye era nga bwe wegedde nga tutandika nti byonna tubyogera naye ate ne bino ensonga z'amaka n'entambula ya bulijjo nakyo kushepinga eggwanga amaka ge gavaamu abakulembeze abo ababba ssente z'omusolo amaka ge gavaamu abakulembeze abanyigiriza abantu RDC wamuwulidde aliwa RDC mu Western Mbalala eyakyalidde yachadde West 3 kati omusajja alina diguli okumanya okusoma si kwe kutegeera alina diguli okola otya ekintu ekyo ng'olabira ddala olina diguli yes bagirina bangi babikola naye nga oli RDC alina okuba exemplary mubaka wa president mu kitundu eyo ali exemplary ensi yonna kwe yalirabidde kati byamutuuseeko dda emirimu gikyankalanye boogera bino boogera biri naye naye tumusonyiwe lwaki tumusonyiwa
ensi gye tulimu gye gambye sitaani Katonda senga teyateekawo okusobya teyali taddewo ku kigamba nti nze musonyiyi Katonda ye musonyiyi. Ensonga lwaki yateekawo okusobya tulage nti yeye musonyiyi era tetwali mwegayiridde tusonyiwa nga tewali kusobya. Kitegeeza tumala kusobya ne tumwegayirira atukole ki atusonyiwe kuba ffe eddiini yaffe tugamba ye Al-Ghafur ye musonyiyi ye musonyiyi wa byonna. Kimu ku bitendo by'erinnya lye. Bw'omala okusobya eno yamanya ojja kusobya teri atasobya. Mugambe mukama wange nasobeza naye neenenya olwenenya siriddira. Kyakwetaaza lwenenya lwa siriddira. Kyakwetaaza kyokka sirikiddira. Kati ffenna tuli basobya naye twenenya. Senga Katonda yali akolanga ffe bwe tukola muno n'akunyiiza ne mutabuka mubi yakyoluye nga gutwala ekyalika ono omukyala gutwala yakubye discipline search indiscipline byoluyi naye senga olowooza musenga omusirikale yakubye omukyalo oyo oluyi ensi yali badde ekyawe twogerera wano ne international community yalivuddeyo naye omusajja yakubiddwa oluyi ng'ali ku ddute. Nze nina bye sikkaanya na basirikale abo naye why do you slap him? Ali ku ddute. Produce your permit. Ne bwaba kyagambye temukikkaanyaako naye soko mugondere muleme kukkaanya mugende mu mateeka ayina abamutwala. Naye okuba waaki omusajja omanyi kyayitamu okuba ku kkubaawo. Amyezi gy'abanja nga ali ku kkubaawo gimanyi. Nga twatandise kwogera ku ebyo ebiri awo oyinza n'okutya okuba waaki oluyi. Era nsaba amateeka gakole ku mukyala Maze thoroughly gamukoleko n'omukono ogw'ekyuma indiscipline eyo gye twagala okugoba musoso. Omukono ogw'ekyuma gukolebwe omusirikale afunye justice. Okujjako ng'omusirikale y'anaagamba musonyiye naye omukono gw'amateeka gukole ki gukolebwe. Abantu bayiga okurespectinga abantu mu buli aspect gye bakola ki gye balimu. Abasirikale abo balina ebizibu bye tuyina naye olw'okuba balina ebirayiro bye baakuba nga bambala ebyambalo ebyo n'okukola emirimu egyo olumu gibalemesa okukola okwogera n'ebibakola ki n'ebibali ku mutima. Kati azze ku kkubo azze kuyamba mmwe jjaamu. Nze nalabako olunaku lumu abantu baavumirira traffic yali oba Nowa Bwine nga yakyakulembera traffic n'agamba traffic yonna eve ku nguudo mu Kampala. Kampala jjaamu yalemerawo abantu bava mu kibuga saawa yagamba aba traffic basuke baveko ku nguudo bonna. Buli omu nga mu Uganda abantu tetulina discipline ya kkubo. Tewali yadde mu bintu byonna tetulina discipline. Amateeka mu nsi z'ebweru emmotoka bw'eba eyingira ekkubo eti nga gw'oli ku main gw'ali ku main yimirira ayingire. Ow'oku main yayimirira kabuntu wadde gwo oli mu mateeka. Naye wano okimanyi nti no kizibu nnyo olwana bulwanyi okuyingira. Bw'olwana bulwanyi okukola obwoti n'obanga atomera. Kati eyo yensi gye tukola ki gye tulimu naye nga tekitwala even seconds. Owa bodaboda emotoka eyinza okuba ng'ebadde eyimiridde abantu basale najja emisinde akwaganyuka kati we bamutumira n'atomera omwana asala. Ate ezo bodaboda za Baganda baffe bakojjaffe bakitaffe naye we ya fed up with them. Bantu baffe naye nze nazita sikyali mu baziwolereza. Naziwolereza nnyo kuba zirimu abantu baffe abawejjera abakola emirimu kuba emirimu mu Uganda temuli naye baagaana okwekolamu omulimu okurespectinga omulimu gwabwe okwetereeza. Nze omusajja wa boda yampemulira awe Namasuba ku Yidi nga 2 eziwedde nga 3 nga ndi ne maama mu mmotoka. Nawulira nga nkozi ekigambo kye yayogera maama nga ntudde wano mu maaso abaana bali mabega. Era okuva olwo nina kye nayigamu siriddamu kuvuga mmotoka nga nimu n'abantu bange ng'endebirwamu ziri wansi. Sirikiddira ziba waggulu. Kamumpito ow'amalala yakukuba ekigambo natunuulira ku maama bwenti abaana nga siina kyakukola kuba maama yakiwulira buki bulungi nnyo. Bali indiscipline nga twali kubuzabuza batakiwulidde naye ng'akiwulidde naye nga kyanvumira okimanyi. Omwana Namasuba awo omanyiwaawo nga wakava ku Freedom City waliwo ka junction
nze nali nveno ku Freedom City nali nzikirira nga ngenda Ntebe Road twali kugenda kuyidi kuwumula mune maama kuba twala kwa out nga tukkirira ye yaveno kiva Masajja ne kiyingira awo ekikubo kati bwe yajja nze emmotoka zasigala zitambula era nange nasigala nvuga kati bwe yajja yaleeta buleesi n'ayingira ku mmotoka yange wakati bw'ati nga bw'obamanyi ne mugamba ng'okoze kikyamu na olinga kino n'avuga n'ayambuka beebo ate ekinnuma nno basajja bakulu abamu mubayita abaana batuludde naye omukulu owaana n'owaasatu kyakola n'owaabiri mu bodaboda oba ziri mu kiwuka simanyi sheitwani eri mu boda ezo era nze nsiiba nsabira abaana bange edduwa Mungu tabawa omulimu ogwo kuba muzibu nnyo gugasa gubaweerera gubayamba naye bazibu tebagambwako gavumenti yabawanika bo tebalina tteeka libakwata bali mubire kale toyanzeege Hajji Makolo Kavuma sebo tukwebaza olwakadde kwotuwadde kwembozi mu ijjo lwaleero tukwebaliza ddala ate n'emirimu sebo gyokola gyebalinyo gyebalidde ddala gyokolera eggwanga sebo ntera nnyo kuwulira ng'oyogera ku bizibu ku nsonga z'abantu naddala ezibaluma mu bitundu eby'enjawulo sebo webalinyo balidde ddala okuba nti ate ogatako ettaffaali sayidi eyo tukkirize tukuleke olwaleero nze Geoffrey Mayanja tukwagaliza akaseera akalungi tulabagane. Bismillahirrahmanirrahim. Nze Sheikh Rubega Said omusomi w'edduwa akola ku bizibu byonna emirimu giganyi amaka gayuuga okoze bizinesi za buli kika otambudde n'okugenda e Bulaaya ng'ogezesezza omukisa gwo guganyi nkozesa n'ekyoto bannabbi kye basobola okuba nti basinziirako okuba nti bakola saddaaka eza buli kika kuba bayokyerangako n'endiga nga bw'olaba endiga ya nabbi Ibrahim nga aliko Ismail kyali kirooto ne kijjawo emiziziko gyonna nga ke kaseera naffe gwe sobola okuba nti tutambulira okusobola okuba nti tujjawo ebyo byonna ebyagaana. Nze Sheikh Rubega enamba yange 0756599197 bw'oba okubye ku namba eyo nja kukumalira ensonga zo zonna njagala tusobole okuba nti tukwatagana biidhini rahman tusobole okumalawo emiziriko gyonna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mu by'emizannyo omupiira gukwata ekifo ekisooka okuwagirwa n'okusasula mu nsi yonna n'abawagizi abasoba mu biliyoni 3 y'ensonga lwaki Daddera Tole Football Academy yatandikawo okuzuula talenti y'omupiira mu baana n'abavubuka. Kye kiseera gw'omuvubuka ozuule talenti yo nawe alina omwana kyekimu ng'omuleeta ku Daddera Tole Football Academy. Everyone has a talent. Tandika leero atendekebwa omupiira ne bakooki abalina obukugu obw'ensi yonna ebikozesebwa mu kutendeka abazannyi baffe okufuuka abakabi ku mutendero gw'ensi yonna ebiri y'ensonga lwaki abazannyi baffe bali ku top era nga n'omutendera gw'amatimu ag'enjawulo wano n'okwetoloola ensi yonna baba yaayaanira. Kye kiseera otuwa omwana tumufuula ow'enjawulo ku lw'ebiseera by'ebirungi eby'omu maaso. Daddera Tole Football Academy tulina football arena enteeketeeka obulungi abazannyi baffe mu basambira tukolagana n'amatimu ag'enjawulo wano n'okwetoloola ensi yonna. Abazannyi baffe tubatambuza amawanga okufuna obukugu n'okumanya butya ebintu bwe bitambula. Tusangibwa Luweero Kasana Bukuma Trading Center. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0774484847. Jangu ku Kings Fitness Center kole kyonna ekisoboka okuuma omubiri gwo n'obulamu bwo nga bulamu. Tandika kati okutuusa ng'otaddewo enjawulo ku Kings Fitness Center. Kisoboka jangu tukole exercise okuuma omubiri gwo n'obulamu nga bulamu. Jimu weri erimu ebyuma byonna ebikozesebwa for you to work out. Aerobics classes ebikozesebwa byonna weebiri goba endwadde zonna. Kuma Fitness ku Kings Fitness Center tusangibwa Luweero Kasana Bukuma Trading Center ku Kings Complex. Tukubire ku 0774524847. Don't stop until something happens.